Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Uganda namu abulamba dayita jembuli nemu namba tumiddeko okusingira ddala abaliraanye ensi yaffe y'obwabula Uganda Bannayuganda abali Tanzania mu kibuga kyonna mwoli batumiddeko mukyebaleko abali za kazi kansubiri buli bulungi abali Kenya, Tanzania, South Sudan, abali Sudan, abali Musagalina ya Mamboka, abali Congo Brazzaville, Rwanda, Tanzania, Burundi, awonno wenkomera oddala ku bwaffe obutaka obuwaka obu Uganda bula musizaako bamama batata mwenda basenga bakojja buli omu kyasinzira okuwuliriza ng'owulira vidiyo eno ojula mu maloboozi ojula mu kafaananyi akatambula kansubireti muli bulungi nange ndi bulungi mukyebaleko gye mutuusaako engalo mwe bali kwagala ggwanga bali kweberera mulowooza ebintu birala bitambula teri TV ya Uganda agenda kuwa mawulire genkuwa kubanga tegaliyo gonna ga bulimba so nno njala kubabuuzaako era amaliza okubabuuzaako nga nfundikidde mbagamba Mukama abankuumire mwebale kwebereramu ate musituke kubanga bwe budde buli kimu tukibagambye mukitegedde twambudde gavumenti ogiteekawo olina okubeera ekiseera kisigadde kyammwe okuga nti abasajja batufuga bakyamu baliwo mbukyamu si Bannayuganda eggwanga babbalibbe nga buli mukiwulira so nno nfundikidde okubabuuzaako mu ddakiika zibadde 5 era nga bulijjo n'olw'ensonga eyo nfundikidde okubuuza ngenda genda ku kiggulalo gikyaleero nga njagala genda ku kiggulalo njagala muntagingire Muhoozi Laga njagala obere ku firimu ku vidiyo eno Muhoozi Laga, Muhoozi Kanyirupama, Muhoozi Kanyemizimu, whatever name they called you, you need to be on this video. So Muhoozi Kanyiruga mutagi na bere kuno. Averi ku Twitter janywera walajiwe ne Kibuku ajje wano. Niba ne mwanya ku Kibuku. Kaba muzemo ani wano ku video ni yanywede ku Kibuku. Emingi jibadde mu nata nywa ku Kibuku. Kale mwana banywa ku Kibuku mbalamusizaako. So muntagingire kitaawe Yoseri tibahabura utabayisura mutabani waka rekezi ensi yaleta muzezedde ensanga bisibe naye njagala jabere ku video ena agibereko bulungi njagala mama Assassini the mother of death Janet Kemba bazina yabere ku video eyita first lady mu mugambe yabere kuno njagala abebyo kwenda bona babere kuno ngenda ku exposing abasajja to the extent nti ensi yataliso bategeera bulijjo mukolo buvuyo mweka Sabo TV bo mu Uganda temwagala kulaga abantu information bwetambula katwagala kulaga nsi nti at least abantu bategeera information egenda maaso mu Uganda kino twagala kibategeerera mu kitegere bulungi nnyo era nga bwe ntandikidde njagala bagamba nti kantandike n'ekigulalo kiga bulijjo saagala baresa nnyo era mbatumiddeko mwena baagala ekigulalo gi buli nsi mw'osinzira ne mu Uganda baagala nnyo jjukira nabategeeza nti mu Uganda Facebook ebitundu 7 ku buli 10 nzigale okujja ng'okosezza kye tuyita VPN eno yenkweka bifo VPN nekweka ekifo bw'oli n'osobola okuba ng'ofuna engeri gy'osobola okuyingira mu mitimbagano nga tegitaganjiddwa so buli muntu yena ali mu Uganda ng'oyagala okufuna Facebook live oba ofuna information oba ku Facebook olina oteekako VPN kubanga Facebook yo setibahabula otabasira mutono wa kalekizi ensi yaleta muzeyizedde ensanga bisibe yagiggala abasobola ogifuna bagifunirako nga bataddeko VPN so balamusizaawo kansubire buli bulungi alright njala tandika n'ekigulalo gikyaleero tugende mu maaso bulungi nnyo ndowooza Bannayuganda ekigulalo gikyaleero mola kifunamu amawulire bangi nnyo era njagala kibeere kyakintawule mu kitegere bulungi bulijjo mbagamba nti Bannayuganda temumanyi maanyi ge mulina nga mutandise okwogera ekigambo kye bayita people power ge maanyi g'abantu ge mulina other ge otategeera maanyi go togenda tegeera bukulu bwa nsonga mutegedde nti media bwebanga eri ku sayidi y'abantu media ng'efuluma mawulire amatuufu emmundu tezeetaagisa kubeerawo mu nsi kubanga ensi zonna zikyuse n'amaanyi g'abantu na bigambo g'obuddeyo ne weekoma omwana ogaana okwogera kiba kitegeeza nti weeryazaamaanyiza ate okweryazaamaanya kwekubako enjawulo so mu nsonga z'okuteekubako njawulo kitegeeza nti ensi eba ejja kutambula bulungi njala tandika abantandikirwa kubanga bannange information enga nyingi naye ndowooza kantandike nga ntandika ne ka video ka muganda phone we South Africa eyatugamba mukulu Malema yatugamba nti bw'olabanga ensi amagye galivudde mu barracks ne gajja ku street manya nti omukulembeze aliko abantu bamulondangako ate abatakyalina buyinza kitegeeza akozesa mundu n'abasirikale kubanga yeeteeka mu buyinza kitegeeza information gye tulina nti eggwanga yabbalibbe kansoke mbazanyire ka video kano mukawulire bulungi nnyo bwe yayogera five countries we joined now almost 5 countries with soldiers on the street we're number 6 now and of these 5 countries is countries that do not have legitimate governments. One of those is Uganda. The second one I can think of is here in Swaziland. Soldiers on the street. We join the queue of illegitimate government
because those people can't appeal to the people. Why? They know they don't have a popular vote. Once you call the soldiers from the barracks, then you must know you have declared yourself an illegitimate leader. You are effectively saying to us, I can no longer control my people. I need the army. So why would you say you are legitimate when you can't control your own? Of course. Marema akugambye nti omukulembeze yenna yeryaza amanya neryamu olukwenga avudde ku buyinza bw'abantu bamugaa nti vaako n'okozesa amajjo galeeta ku street kiba kitegeeza tori rigid oba toteekedde okubeera woolina abantu bakumanyi nti oli mukulembeze kye kigenda mu maaso mu Uganda buli wamu waliwo amagye poliisi kati nno wano wentuukira ku muzeyizedde ensi yaleeta sebo tuli bantu bakulu mu Uganda buli muntu yeetegerera omwana kasitawiza emyaka 18 olaba kati n'abaana b'emyaka 3 bakugamba nti muzeeyi weetereze kankuzannyira akaana kano ndyoka ngende ku programu entuufu kati ludeyika akagaalo kano kaakano wano kawulire kati bwe tubanga amabujje gano myaka ena gatandise okugamba mu 7 weetereze tulina kyoyogera bajja kusiba kitegeeza n'abaana b'emiti emito generation zigenda okuddako zaakumanya dda ne family odi muli bafere muli bappi temusobola kubeera kufuga ggwanga ekyo nga nkimaze eno video etambudde ku mutimbagano lwaleero njagala njibasanyire ndyoka ensomere muzeyizedde ensi yaleeta alyoka ategeere mubala abavubuka abo sagala bamalirako budde kati mukulu Yoseri tibahabura tabasima mutanu wakalekeza ensi yaleta muzeyizedde yabuvuddeyo katono ennaku nga 4 emabega najja nengamba bannayuganda nti waliwo ekikolwa Museveni kyakola kyateekateeka addira abasire ne babajja mu makomero ekiro ne bajja bateralizinga abantu ne babatta naye mbagamba nti n'abasire bajja bakwata bonna abavubuka mu kulonda bonna bakwata bateeka mu makomera abo ne batwala ba training amagye mukijjukira nakyogera naye mbagamba nti ba high profile criminals abali makomera luzira kitali babafulumya ekiro ne bagenda batemula abantu ne babazza mu makomera kati kino yakikoze ng'agasse ababa LDU n'agatta ba high profile criminals n'agatta n'abantu ntu be balonze ne batwala ku training era training gye bagamba recent di training yawedde bagenda kutandika ku disposing abantu bano kati mukuru Yoseri bahora tabasema mtwana wakalekeza ne TV ne social media platforms zote minazo nezo suluwa z'abantu njagala to make this point clear no ngechibina kyobye bufuzi that is National Unity Platform and the people power it's a free entry and a free exit ekyo njagala kugamba we don't force someone to stay in NUP we don't force someone to stay in people power people have freedom of expression and people have a freedom of choice kati mukuru njagala wetereze bulungi eno stand y'abantu bo abakubyeko billions of money oxstaging abantu bantu tukimanyi bale mu kikola nga mwaki tekatekedda ekisooka fe mu NUP tetuba nkona kibinja ky'abantu nga bano tukimanyi abantu bo badde okozesa ekisookera ddala omuntu bwabanga asaze okuva mu kibiina nadda mu kibiina ekirala tekikwetaagisa ate mu dressinga mu ataya z'amagye constitution esoma bwoti nti civilian tateekeddwa kwambala kyambalo ky'amagye ekisookera ddala katwagala kwebuuza gwe kenyini watugamba nti NUP enkofira zetukozesa wazigazeti nga nti z'amagye era ne mu kigazeti nga tikimenya mateeka katwagala kubuuza ba civilian batandika ddi okwambala engoye z'amagye 1 mubataddeko t-shirt mpya empale z'amagye empya ne gambuutu z'amagye kati okujjako nga brains are monkey and your brains are full of cow mentality how dare you parade such people in the army attires ne bajja omorova wandi badde ogenda ku pass out gye bandi babatadde ne baleta mu state house nakasero nawe n'oyimoka n'engala byo nti nzize ku please twagala bannayuganda bategeere nti wasasula wa propagandalist ne ba blackmailers ku internet okukyusa kyoyagala kibeere naye nkubuulira ojja kumaliriza nga bwetondedde bannayuganda bamwagala bamutumwagala bano tebabanga okuba abawagizi ba NUP be ba high profile criminals bemujja mu makomera bebero diju
n'abaana bembadde mutwala okubatendeka mu bikolo by'ekiyeekera n'ebyekijasi bajje balumirize nuupu. Kati njala kubuulira mu mateeka Munnayuganda yenna atali mujasi takkirizibwa okwambala kyambalo ky'amagye. Bano bogambye nti basaze mukulu, basaze mu nuupu, ebyambalo bavudde nabyo mu nuupu bavudde nabyo wa. Mutereze obwongo. Twabagamba nti okusoma kintu kikulu nnyo ate okusoma obutasoma bulumu okuze. N'oddira n'oleta abantu bambaziza yunifoomu z'amagye, mageti mpya, mbubazze bakubataza saluti. Bano abantu bamwe abategesi, bano si bawagizi ba nuupu, si bawagizi ba nkyukakyuka. By the way, for your information, each person or each boy or each man of these people, they were given 1 million Ugandan shillings. That is $295. Nchiddamu. Bano abavuka buli omu amuwadde miliyoni emu eya Uganda ze $2,952 zimwabawadde okujja okukola omulimu guno. Mulabe nti muzaawo ekintu kye mwagala okukwasa ebintu bino naye tekijja kusoboka. Ekisooka diversion zisusse obungi naye ffe tetukyazifaako. Ekirungi nasomesa abantu diversion kyeki era baakitegeera tebakyagala kumanya. Gwe ne bw'oleeta ne mw'onooja Museveni kennyini ng'ojjayo n'odduza onoziteya ku internet gajja kuba simawulire. Ne bw'oleeta Muhoozi Kanyirupama ono that first scene. In fact, mudda mukuyita muvubuka mu first scene, ye first scene. Ekiri ekizaale kyasooka, ekiri ekizaale kyasooka mu family ya Museveni first scene. Si first scene, first scene. Ekiri ekyazaalibwa ekyasooka mu Uganda first scene. Sebo mukulu njagala kutegeeza. Entebe mwotudde siryo, ekyokubiri tukoye tactics ez'ekikadde ze mwateeka mu myaka gy'olukumi-5, 6, 7, 8 ze mukyakola bino ebintu by'ekisiru. Tukimanyi bulungi mukola byonna bya kisiru. Kati nvuddawo mukulu Muhoozi Kanyirupama nsi yaleeta muzeyizedde. Njagala nsooka kuzannyira ka video kano olyoka otegeere ensi nti yali yabategeera dda. Ono musajja wo gwali otaddewo nga camouflage. In Uganda, I'm a freedom fighter. Kankabaddire musaagala mulwane. No problem. 1 minute. I'm a military position who is fighting in Uganda. I'm a freedom fighter who is fighting for freedoms in Uganda. But I'm not a terrorist. Museveni went in the village and he cut the ear of the people, telling to the people that thing was done by LRA, which is not true. I cannot cut the ear of my brother. I cannot kill the eye of my brother. I cannot kill my brother. That is not true. We want the people of Uganda to be free. We want the people of Uganda. Let me say it in South that we are fighting for democracy. We want people to be with total democracy, free. We should be free to select our leader, to elect our leader. We want our leader to be elected lead. Oyo sigenda mulwako. Kyekifaananyi Museveni kyeyasiiga nti Koni. Kati ono Koni gw'ogamba nti yali muntu wakugambye oba muntu wakugambye. Ye tasalangako bantu be matu, tasalangako bantu be nnyindo tabafumbanga. Gwe kennyini Museveni gwe wasalanga abantu b'engulu, n'obafumba mu bipipa, n'obasalako amatu. Ono yennyini Koni yabyogedde bino si bigambo byange kandi kuddiremu. Who is fighting in Uganda? I'm a freedom fighter who is fighting for freedoms in Uganda. But I'm not a terrorist. Museveni went in the village and he cut the ear of the people, telling to the people that thing was done by LRA, which is not true. Sigenda kulwayo. Akugambye Museveni yagenda nga n'asalako abantu amatu ennyindo n'abafumba so sijje kubanga yali tasobola kutta bantu banne ab'omu Northern Uganda. Museveni yakikola. Akigambye openly kati genda deal with it. Mukitegere tactics za mwezo nazikaddiye mutandise okubanga mukola ki? Mwebuzaabuza. Kati muganda wange njala bawula mawulire agennaku naye nga ate malungi gasanyusa. Video eno gye nata ne mugisaasanya ku mutimbagano nga basuula abaana baffe yiyo. Mugira bulungi eno. Mugira bulungi eno. Nga basuula emirambo gy'abaana bannayuganda bamala okutta babasazeemu ebibumba babajja mu safe house. Video eyo abakulu bonna abaagibaddeko abaali bakola ekintu ekyo bonna babasazeeko emitwe era battiddwa. Mukitegeera bulungi bonna information gyensobola okufuna mu drone zange abaana abo oba abavubuka abaali bakola omulimu guno bonna mania ane amye battiddwa olw'okuba nti balabisizza state ekintu kye bakuumidde ebbanga okuba nti kyafulumye finale. Mukama bawummuze mirembe ngeri abadde bazza batta bannaabwe
naye ng'era kino kyaleese akatabanguko mu State House to the extent nti Muhoozi ne mukoddomi we Odrek Lwabo katuna ebifuba bibabugume olw'ensonga nti bagambye nti tufudde ensi keetegedde nti bino ebituufu byebiri kitegeeza nti tuli muka nayo kyani. Saagala muntu addeyo kusirwaza mbu ebikolwa bino tebiri mu Uganda. Bano abavubuka bonna abaakola ekintu kino baabase. Ekintu kino kibadde kikolebwa okuva mu 1986 mpaka nakati baakatta abantu bameka. Abaana baffe bameka batamanyiddwako mayitire nga baba bakola ebintu bino. Kitegeeza nti ensi weetuuse buli muntu olina okwobereramu. Kati ngenda basaba n'obuvunaanyizibwa buli kintu kyonna kyogenda nga kiriko omulamwa gwa gavumenti please postingako ekintu kyonna ekiraga tocha mu Uganda tutandika promotinga tocha nga batusaba ne change yaffe mpaka nga tumaze okujja omusajja ono tumukunkumudde omukole mu kibya kubanga tukoya akamanyiiro kubanga ffe tuli banna Uganda baagala emirembe tetuwagala nkokuleka nsi yaffe ne ka video akala kagendo sembayo kankabazanyire ndyoke ngende ku program entuufu kaakano. The head of the prison clinic also told NTV that by the time he examined Dick Soka, the man needed urgent medical attention. As I was interacting with him, he had what we call visual auditory hallucinations. Those are sounds you hear someone has told me speaking to me, but we are not coordinated. So in other words, he was mentally confused. Now, if he was examined by the prison clinic only after the beatings, how did the prison authorities know that he was mentally ill? There was no evidence that he had undergone any other health check at the prison, not even a psychiatric examination. It's true for us, the prisoners who come, don't pass through the psychiatric. Saagala kuliza kisaye kino kibayita bayine kubanga bayine oli musajja mutemu nnyo okolera mukamaawo Yoseri tibahabula tabasirwa mutabani wa Kareekezi. Kati ngenze ku video entuufu yandeese kwata twapana kalamu tutandike. Ekigambo okutulugunya mu Uganda kimenya mateeka ate kimenya ddembe ly'abantu. Njala kusabuli mu Uganda yenna kikonde eminge olwa gavumenti eno eneefuutike yatwefuutikako ngeri mbuyinza ekola ebikola by'okutta abantu ng'ekikola mu bumenyi bw'amateeka. Ekyo ekigambo tukitambuze bwe Bannayuganda bangi abatulugunyiziddwa. Nyinza okubanga towagira kibiina kyempagira naye bw'otuukibwako obuvune nga buno mu bikolwa eby'ekika eky'ekikambwe nange nsobola okwegattako era ne tulwanyisa ebikolwa ebyo. So temulowooza ati bino ebikolwa bituuka ku bantu ba opposition. Eriyo n'abantu bangi abattiddwa nga tebakkiriziganya na Museveni mu kibiina kye kya NRM, National Resistance Robbers Movement. Nabo batulugunyiziddwa bangi nnyo. Tugenze mu maaso. So nno ekyo nno kye mbadde njagala obategeeza olwali mu kitegere bulungi nnyo nti okutulugunya kintu kikyamu nnyo n'okwebuzaabuza ng'afukaana aba nakyo kikyamu nnyo. Ebikolwa bino njagala bategeeza okumanya abana abasajja bazibu nnyo. Twatuuse nga akulya oludda oluvuganya mu gavumenti Oweekitiibwa Mathias Mpuuga yagenda n'atwala amannya mu parliamenti n'agamba gavumenti nti mwetuletaga tumanye abantu baffe bano gye baalaga bona abali luddawa. Omukulu Ofono Opondo atunula ng'endaga muntu y'akapere n'avaayo n'agamba mukulu Ofono Opondo yavaayo n'agamba ne munne gwe bayita Tayebwa. Aba batamanyi Tayebwa ye mukulu MP naye omwami ono si mufere mulwadde ate mubbi. MP mu nabyabufuzi netasasula na masannyalaze yatuuka n'okuba amasannyalaze abajja ku kikomera kye ne ttaka tujja ne mubuuza gye yalijja. Kati bamugamba mbu tetusobola kuba nti bino ebintu bina bino treatment olw'ensonga nti amanya ge mutuwadde tegalinaako nini numbers kitegeeza tebalina nalaga muntu one tebalina address. Mukulu Ofono Opondo alinga endaga muntu y'enkobe njagala kubuuza ekigambo kimu. Ebbanga ly'omaze ng'oli mawulire ne ly'omaze ng'oli mu byabufuzi n'essaawa zino wetulaga nti ne GPRS mu Uganda eyinza kye tuyita global position system eri mu Uganda tesobola kwalocatinga bifo biri mu Uganda 100% ebikolako 40% because system ya Uganda nfu on international level to the extent the only permanent address in Uganda it is Kororo and Muyenga. Osobola okuwandika ebbaluwa neegera netuuka ku luggi lw'omuntu ne bagimuwa. Kati goboga nti oyagala physical address y'abaana abaana baatulugunyizibwa obwongo buli buki. Nkugambye physical address ziri permanent zimanyiddwa mu Uganda ziri Muyenga na Kororo. Mu Uganda tewali muntu alina permanent address nti ewandiikiddwa mu system eri nga ne GPRS esobola gikuwa. Tugenze ku nsonga endala. Noga nti abantu bana baatulugunyizibwa abaabula temulina bwalina kubanga tebalina nini namba njala kubya mu kusajja gwe. Mu Uganda omuntu yenna enamba tuli milioni 45 naye njagala kugamba nti tuyinza okubanga Bannayuganda abalina national identification nduza bali obukadde nga 25 oba 30 obukadde 15 tebanafuna ndangamuntu. Kitegeeza gwe boddeeyo mu ntebe zeetonotono kwogera ebigambo ebikikinike ng'obuuza abantu identification numbers ng'ezimu zaagala nga replacement kizibu. Kitegeeza mukulu olina okwetereza.
kitegeeza muina ebintu bingi musirikidde era bimuyina okwanjulira eggwanga mbitegeeze ekyo nekyo kibadde ekigwaro kya leero bwe tugenda ku mutimbagano sanko post yonna ya NRM ya gavumenti teekako ekigambo nti tetukyayagala kutulugunya abantu ne gavumenti batulugunya si gye balonda era mukwate ebifaananyi by'abatulugunyizibwa mubiteekeyo mukwate ebifaananyi by'omukulembeze omulonde yalondebwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mubite ku mutimbagano mpaka bano abantu nga bategedde so nekigwaro kikyaleero nkifundikidde ntandise vidiyo ey'olwaleero. Sorry. All right. Munaku ntono nnyo tugenda kuba tufuna amazaalibwa g'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu era sibo ekitiibwa omukulembeze omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu jala kwagaliza amazaalibwa amalungi. Happy birthday to you. Enenjagaliza n'yaliko omukulembeze w'ekibiina kya National kya Democratic Party mu Uganda ow'ekitiibwa Paulo Kawanga Ssemwongere amazaalibwa amalungi Mukama yebaleke kingiriza n'oweza emyaka 9 era kwongere okuwa obuwangazi. So President of Robert Kyagulanyi Ssentamu, happy birthday to you. Wankubadde bulamu essaawa mbale obenna ku mbale n'owekitiibwa Dr. Paulo Kawanga Ssemwongere, happy birthday to you. Awo nno otandise video ng'amaze okwagaliza abakulu abo amazaalibwa amalungi. Tugenze mu maaso. Mu byobufuzi tulina kye tuyita division of labor oba ne mu company zonna tulina kye tuyita division of labor kwe kugabana emirimu mu ngeri yonna esoboka. Njala okusooka okubaza owekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba emirimu gy'okola mu kakiiko k'olikulira opposition nti ekikolwa ky'okoze olwaleero tekikolebwako kibiina kya byobufuzi mu Uganda okutuuza ab'oludda oluvuganya lwonna n'obatwala basome ku bintu ebiteekeddwa okusomebwa. Naye njagala kutegeeza bannayuganda tebaako wa NRM omuntu yenna kubuzaabuza mbu owekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba yatudde na mu iPod. That is not iPod. Buvunaanyizibwa bwa Mathias Mpuuga obuli mu constitution okuyita abantu abali ku ludda oluvuganya okubaako ebitukola okubaako ensonga zibateesaako mu ziri mateeka era ne ssente zibeerawo nga zirina okukola omulimu ogwo okusinziira ku nsusako ewa ofisi y'omukulu oyo okutuuza abaana bavuganya gavumenti okwogera ku nsonga so si iPod. Nupu terimu iPod terigenda mu iPod. Tebabateeka amawulire ag'ekifuula nnenge nti Nupu yagenze mu iPod ba Mathias Mpuuga Nsamba yagenze mu iPod. No. Yayise balobuludde oluvuganya n'abatwala mu retreat ya nnaku 3 okubaako ensonga z'Ebekenya ze boogera so si iPod. No. iPod Nupu tegirimu ate tejja gibeeramu. Ekyo mukitegere bulungi tebakulya ssente olukungaana olwabadde lwa iPod. No. Kiri mu nteekateeka eyasemateeka era Mpuuga kimukakatako okutuuza ab'oludda oluvuganya ne babako ensonga ze boogerako naddala ku nsonga ezitwala eggwanga mu maaso n'ebyobufuzi. Ekyo nga kimaze gwe mulimu gw'alina okukola n'okutegeeza bannansi biki ebigenda mu maaso mu Uganda n'okubuuza biki ebitambula mu maggwanga. So ekyo yakikoze asigadde waka. Ekirala waliwo abantu abali ku intaneti kuno abasasulibwa okukyankalanya n'okubuzaabuza bannayuganda nti simanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze mu Ebulaaya simanyi lwaki yatutte famire yatutte mukulu njagala bategeeza abantu ba NRM lwaki mukalirirwa nnyo ebintu ebitadidde. One mukyala Robert Kyagulanyi Ssentamu bayita Babbi Itungo mukyala ali ku bode eziri international ezirwanira eddembe ly'abantu. Ekyo ekisooka ekyokubiri talinga ono mama assassini atalina kitongole kyonna kyabeesinze okuba tane byasobola ku addressinga. Ekyo ekisooka ekyokubiri abantu abali supposed okugenda era bagenze olw'ensonga bagati waliwo kye tuyita division of labor nti omukulembeze bagenze okukola mirimu mirala n'abantu abalala basigale bakola emirimu mirala. Mwadde mwagala Nupu yonna esituka egende Netherlands. No. Mathias Mpuuga n'abantu be basigadde ne Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agenda n'abantu be. Kati gwagamba lwaki yagenze ne mukazi wadde oyagala agende ne nnyoko kyekisooka. Ekyokubiri Museveni bwe yali ogenda okutunda amafuta ga Uganda wano mu kino ekifaananyi ky'engendo Balaga yagenda naki wuuyo yagenda naki ono Sam Kuteesa ono Museveni ono Jeni batunda Uganda ne batunda amafuta gano ekisawo ky'ennyonyi bano baabo omanyi tulina akakodyo kamwe katwabategeera bwe mwagala omuntu bw'agenda ewantu mutandika omuteeka ku kamera ani gwayimiridde naye ani gwatambula naye kati mwadde mwagala Robert Kyagulanyi Ssentamu agende atuuke eyo kuba mission yamugimanyi bulungi atuuke eyo asange bana Uganda abakyala atandika okwogera nabo mugenti aha wuno yabadde n'omukazi ono kuba nakyumbale mu kipulaninga wuuyo ono yalina nga agenze China tayenda mukazi we kati badde oyagala agendera nnyoko. Of course Robert Kyagulanyi Ssentamu aba atambula on official duties alina tambula na mukazi we to avoid NRM propaganda. Omukulembeze yenna obuvunaanyizibwa alina otambula na mukazi we okuwala ebikola bimwagala okumusibako mbu simanyi kaloko kalenzi simanyi biki abatasobola kutambula na nnyoko alina tambula na mukazi we.
Nubiyanire mukulembeze mu nupu n'abakulembeze abalaba baddeko katoko mwade mwagala atambule eka mumusenga bamukubifaananye mupoze yandi kati Kyagulanyi ayinone ko bimwagale mwamanyire ebyo ebitwabikowa mukitegedde so no buli kimuntu twagala kibategeeza ba NRM munne kuvu bwe kibate kisoboka mugende kumutula mwetuge mulyoke mumanye nti ensi ebakayiridde temuna kimugenda tugamba kisuka kwekyo ebyo natwabikowa so division of labor abakulembeze basigale wakane bakola no mukulembeze n'agenda n'akola official duties eziri ku international level ekyo division of level oba ena mu temukitegeera mugende ku munyanya mwetuge tujja basangako tubatwale nakasero mulimbo tubaziike ng'obudde bukyali so ndoze kimaliriza saagala nnyo vulugu aliwo na kubuzaabuza abantu njagala genda ku information entuufu ntandise bwenti eno message njagala egende eri bana Uganda mwenna abawangalya mu diaspora n'abava e Kampala nga mudde Bulaaya waliwo akakodyo akagenda bategebwa ne mukawulirize bulungi nnyo omumpembe Salim Sare alina enteeka tax empya ku kisaawe eky'Entebbe n'okwetoola eggwanga lyonna nga zikola ku kisaawe Entebbe naye nga taxi zino zigenda kubeera nga zibega bana Uganda abayingira wepono okufuluma eggwanga nga zirimu obuuma obuwuliza amaloboozi obukwata ebifaananyi bitambula wepono ebifaananyi ebiyimiridde kubanga mbubagezezzaako nnyo okutresinga bana Uganda abayingira eggwanga waje biki bye bakola nga bayingidde bebaani nekibalemerera kati baagala teekawo enteekateeka eno nti taxi zonna eziri ku kisaawe zitya okuba nga zirina kamera ezirikodinga amaloboozi n'ebifaananyi kino kibayamba okuba nga basobola okutresinga abantu abayingidde okowala biki kye bayisemba okujja ku gavumenti yaabwe gavumenti ki gye mutaalonda abantu babakowadda so no buli Munnayuganda ali ku kisaawe oba agenda afuluma bayingira taxi z'oku kisaawe Entebbe gye bujja katoni ziyinza okuba nga teziri safe gye muli oba owagira oludda oluvuganya oba towagira oludda luvuganya kino kiteekeddwawo okugezaako okumanya nti bateekawo okukebera n'okulondera bana Uganda gye mutambula kino nno si kirungi mu nkola eya bulijjo olw'ensonga muno mujja kuvamu n'emize egy'okutta abantu okubba abantu n'okubamanya wa gye basinziira ne gye balaga okuba nti babatuusaako buvune so bana Uganda mwenna ku kisaawe Entebbe mwetegereze nnyo taxi zibatwala n'ebikolwa by'omuntu akuvuga kubanga ntegeddwako nti taxi zino zigenda kuteekebwamu aba SFC abajja okubeera mu ngoye eza bulijjo naye nga balina buli ekikola kyonna ekiba kyetaagisa okutuusa omuntu obulabe oba okumutwala mu kifo kyonna waba ayagadde mujjukira nti ku kisaawe Entebbe kuno bantu bangi babulidde wakati w'ekisaawe Entebbe ne Kampala batatuuka gye balina kulaga nga batidde mu kkubo mu bintu eby'ekisaazisaazi ngira mutegeera so bana Uganda mwenna abali webweru wa Uganda n'abayingira n'abafuluma mutegeere nti taxi bagenda bateekamu ezimu zigenda kubeera nkyamu newankubadde waliwo ezo zikyali ennamu mukitegeere nti omuntu bw'atandika okwekengera nga akutunulira nnyo mu saidi mira akubuuza ebibuuzo kwegamba afaayo nnyo okumanya ki kyoli wajova biki byobadde okola mulimu ki olaga luddawa okomawo ddi ofuluma ddi oyingira ddi ebibuuzo byekikulanga ekyo omanya nti oyo munyampi saabanyampi Katongole bayita Nupians muganda wange Katongole nkulamusizaako mumira nsanafu gye balako gy'otuusaako engalo ngenze mu maaso waliwo enteekateeka endala ey'okujja abasajja Abaganda n'abasajja bannansi abalina bizinesi mu Kampala wepona ebizimbe ntandise bwe nti mujjukira yavudde katono mu ggwanga Uganda abasajja n'abakazi abalina ensimbi ezitotogala ng'obukolwa nga bazikola abasinga obungi battiddwa mu ngeri etategeerekeka mu regimu ya Yoseri bahabula tabasira mutano wa Kalekezi ensi yaleeta muzeyizedde ensanga bisibe ng'ekibassaza ensimbi ezaabwe n'okoddiza ebyobugagga byabwe Yoseri tibahabula tabasira mutano wa Kalekezi ensi yaleeta muzeyizedde ne babbi banne ne mukyala we ne famire ye eyamuhooziraaga baagala nnyo okusigala nga basinga obugagga mu Uganda era nga balina buli kimu wotwogerera essaawa zino abasajja Abaganda abasajja Abasoga abasajja Abalugwala abalina ensimbi mu Kampala ebizimbe babitwaliddwa amayumba gaabwe gatwaliddwa nga bayita mu kubiwowa n'okubatta n'okukozesa Abanyarwanda abakazi okuba nga batwala bizinesi zaabwe wotwogerera essaawa zino waliwo famire eri mu kubonaabona eno ate nga nafuna dda information yayo n'egisirikira nti bagezaako nnyo okubakyankalanya wetwogera omugenzi Elia Kasiwukira Bugembe famire ye eri mu kubonaabona okw'ekika ekyawaggulu n'okutiisibwatiisibwa ng'ensaa zino mukimanyi bulungi nnyo njagala kuno mutaagingeko omwoyo gwe bayita Salimu Sale Kale Kalekezi Kayihura Janet Kembabazi Yoseti Bahora tabasira mutano wa Kalekezi ne First Scene eyita First Scene ekibi ekyazaalibwa ekisooka mu Uganda ajje ku firimu eno Muhoozi Kanyirupama ajje ku firimu eno Muhoozi Laaga owa video eno tujjukira lunye nti olunaku lwakeera lumu ku matiritiri ku makya ng'omugagga ono Elia Bugembe Kasiwukira
nga bw'akeera okukola enkola ye ng'akeera ku makya okukajjuza okudduka munnange kumbe Salimu Sale ne Kalekezi Kayula bali bamaze dda okuteeka abasajja abasi aba SFC mu luguudo omwami ono wayitira. Omwami ono balina aba SFC bali bamulindiridde mu mmotoka ez'ekika kya Land Rover ezaabwe enzisi. Era omwami ono yakoonebwa, bw'amala okukoonebwa bamukyusa ensingo, bamala omukyusa ensingo ne bastage ng'akabenje nti emmotoka yamutomedde butomezi n'egenda. Kumbe bano bwe nyinyi bakikola ng'ate ne mu kiseera ekyo ebizimbe byali bisiga ebyali biriraanye byalina kamera ezaali zimonitoringa zino zonna basindika ababbi baabwe ne bagenda ne baforcinga abantu bawa footage yali ku biseera ebyo ne bamugira bamusaanyaawo. Kitegeeza ki nti bano baali bajjawo obujulizi obulaga enfo y'omugenzi Elia Kasiwuukira Bugembe. Kino nno kyakolebwa nga baagala kujja kutwala bya bugagga bwe olw'ensonga nti omwami oli yali talina bbanja lya muntu nga yambanja oba banka ng'ebintu bya byokulya ku nsimbi ze. Tugamba nti okutta kuno kuzze kubeerebwawo ne Bannayuganda basinga obungi nga tebategeera nfa y'abantu bano. Mukulu Elia Bugembe Kasiwuukira yattibwa buttibwa olukwe lwalimu Kalekezi Kayihura Mukama wa Salimu Sale Janet Kemba Bazibuponde Museveni nga baagala otwala ebibugagga by'essaawa zino. Wetwogerera omukyala ono mukyala wa omugenzi Kasiwuukira yasibwa erusira n'omuteekayo emisango nkumuliitunga obugulu bw'eggongolo ejyamuvunaanibwa era n'asaasanya ensimbi mpitirivu nnyo zesinza na kwogera kubanga olumuzi ndima n'okwogera okuba nti afuna ekiwejjoojo ekibanga ati kati ali butaala okumaliriza emisango gye. Mukimanyi bulungi siteeti bwe kwesibako tekulekera kantu lwakiri ekwavuwaza oba okutta. Bano bagenda okunoonyereza mu kunoonyereza ng'ekituufu bakimanyi nti batta omusajja so si mukyalo ono nga baali bakyogedde. Kino nno kyaviirako abantu bangi okukwatibwa nga n'abamu ku bantu abaali mu lukwe luno abaali basuubiza okuba nti baali mu lukwe lutta omwami ono abamu battibwa mu kuduukulu bw'ekkomera okujjawo obujulizi obulumika gavumenti yali mu lukwe luno olw'okutta omugenzi Kasiwuukira Elia. Kino kyagenda mu maaso emisango ne kigenda mu maaso omukyalo ne bamuta n'abanga alya butaala. Bwe twogerera essaawa zino gavumenti yazzemu omuteekako olukongoolo okulaba nti agenda kuddamu akwatibwe kye kimukwasa nansonga ki ekisookera ddala kiri bwe kiti. Wetwogerera omukyalo ono omukyala Saara Nabikolo mukyala w'omugenzi Kasiwuukira ali ku buzibu obutenkanika. Gavumenti yamaze dda okufuna emisango empya gyemuteekako n'okuba nti baagala mukwata ntegeddeko nti kusinziira ku ddoni zange zateekeddwa bagenda mukwata ku lunaku olwokubiri lwa wiiki ejja bamuseeko emisango emirala egy'okutta mwannyina. Kyatandika kitya olw'okuba nti omusango gwa Kasiwuukira abayina abatunulire baategeera gavumenti yatta omwami ono kati bano bakomyewo n'enkola endala ey'okuba nti baagala kumukwata ku musango yatta mwannyina ono ate nga yali mukwano nfanfe gw'omugenzi mukoddomi we Elia Kasiwuukira Bugembe. Madamu Sara Nabikolo ono yabeera mu kkomero okumala emyaka 3 n'agaana ebikolwa byonna ebyokulya mu bbawe n'olukwe okuba nti akkiriziganya n'abasajja bano otwala ebyobugagga by'omusajja ono. Mukulu Kalekezi ng'akolagana Salimu Sale obujulizi obusinga baabujjawo okukwata omukyalo ne bamuteeka mu kkomera n'okutuuka lwe yavaayo. Kati essaawa zino bamutaddeko omusango nti yatta mwannyina era waliwo vidiyo mugenda okulaba ku intaneti obufuluma nga waliwo omukyala agamba nti ye mukyala w'omwami oyo agamba nti bbawe yava ewaka nga mulamu bulungi nnyo n'agenda okukola naye n'afa mu ngeri etaategerekeka olw'okuba nti basuubira nti baagala kufuna ebizimbe bino nga bayita mu mukyalo oyo n'abajulizi abalala bataddeyo dda bagenda okuleeta okustaginga okukola enkola eno. Tukimanyi bulungi nnyo obujulizi bwebuli obulaga nti mumwatta omusajja ono. Ekisookera ddala mu nteekateeka ey'ekyama gye mwakola nga mwagala okutwala ebizimbe bya Kasiwuukira bino wammanga omukyala n'agaana obbirwa n'okuwa ebyobugagga bye kati mwagala kuleeta musango. Omukulu Salimu Sale ne famire y'ababbi bano baagala kutwala kye tuyita Naluwama Plaza omukyala yagaana ogibawa. Kuliko Angel Plaza omukyala yagaana ogibawa. Kuliko Mpoza Plaza omukyala yagaana ogibawa. Zino Angel Plaza eri mu kibuga wakati, Naluwama Plaza eri ku Beni Kiwanuka, Mpoza Plaza eri ku Rumo Street. Zona yagaano zibawa. Waliwo n'ekizimbe ekiri esaidi z'Ennamasuba awo omukyala Janet Kemba Bazikyayagala bamuwe naye agambye mbw'ave mu musango guno. Bagenda kikola batya era baki kye baagala okuba nti bakola ekintu kino okutulugunya omukyalo ono. Kiri bwe kiti. Omukyalo ono omukyala Kasiwuukira ne bbaawe bambi yasanga ebizibu bingi nnyo. Era mukyala Kasiwuukira ono ne mwannyina, jjukira mwannyina yali yasoma bintu bya kutegeka nkola ya kuzimba bizimbe na kuzimba nguudo. Omwami omugenzi Paulo Maggwa, records ze ziraga bulungi nnyo okusinziira nti yalina ebirwadde by'engo omuntu eby'obuntu era byamuviirako okufa kubanga yalinamu ne magujja ezaali zimuboggolera ze tuyita January Shepherd n'ebipresa ne alusi byali muluma mu biseera ebyo okutuuka okufa olw'okuba nti enzita ya Museveni ya njawulo
era kigambwa nti mu kufa kw'omwami ono gavumenti yalinamu omukono bakiteeka ku mukakasiwuukira nti yamusse basoke baleete fayiro ey'okubira gimuteekeko bamuteeke mabega w'emitayimbwa nena bwe gisimufungize bano basobole okukozesa omukisa guno okutwala ebizimbe bino n'ebyobugagga by'omugenzi kasiwuukira nga tekuli muntu yena agenda kubandulula ensonga nti essaawa zino omukyala ali mu kutya bamusindikira ebaluwa bakuntumye nti bagenda kudda bamukwate olwensonga baga nti yatta mwannyina gwe bayita Paulo Magwa ate nga si kituufu gavumenti ekinamu omukolo nga bwe yalina omukono mukutta omugenzi kasiwuukira okuba nti batwala ebintu bino olwono si yekka abantu bangi mu Kampala abafiiridde ebyobugagga byabwe nga gavumenti emala n'ekuteekako omusango bamukyala ne balyoka batwala ebyobugagga nga tulina kyogenda kukola kubanga obiwaayo nga weesi weeyagalidde nze nno ngenda kusaba bweti mukyala kasiwuukira munnange ebizibu bisanga abantu so si bizimbe oba miti ebikolwa bino byebakozeeko ebyeffujjo ne bakyakkolako kkiriza nti Katonda eyakutonda gy'ali kyonna kyonna ekinaakutuukako ensi kiteetegedde nti bano baagala bizimbe bya musajjawo kubanga ekikulu baagala kweddiza Kampala mbenga temukyali mugagga yina mu kizimbe naddala nga Muganda wamusowa mu Lugwala baagala ng'ekibuga kyabwe kirimu banyampi beereere era nga batwogerera essaawa zino olw'okwekalakasa mu Kampala kiyinza okuba ekizibu abantu betulooza nti bannabyansuubula bonna basinga obungi bagwira basajja bakozi ba nsimbi abajja okukola emirimu egyo so no gavumenti eteeseteese okugulako omukyalo omusango omulala simanyi omukyalo ofiidiye no kweri njagala kutegeeza kye bagenda okukola ku lwokubiri oyinza okuba nga oli mibaga mitayimbwa ng'obataddewo dde emisango waliwo n'abajulizi abamu bali mu kkomera n'abalala bali obutaala nga kuliko n'omukyala eyeeyita mulamu wo mukyala wa Paulo Magwa akulumiriza nti simanyi olimu olutabbaawe so nga ate oli mwannyina era omuntu ajja kubuuza kiki gwate ekiga nti watta mwannyoko ate nga mwannyoko yali mukoddomi wa bbaawo ate nga yamuzimbira ebizimbe bino kino kitegeeza nti olukoya lwa Yoseri tabasira mutano wa Kalekezi okutwala ebibogagga by'omugonzi kasiwuukira luli mu jjiya naye ku lwokubiri bwe mugeza ne mukwata omukyalo ono mujja kutegeera nti ekibogoza embwa ne kigaana okwogera mwatta Eriya kasiwuukira mussa abasajja Abaganda bangi nnyo mutyo bwe mwatta n'omusajja nannyini Horizon Buses mu Haji ne muleeta amagye ga SFC ne geddiza ebizimbe ne gabitwala musajja watu mwamu obutwa ng'agaanye okuwaayo space ya parking n'ebizimbe bye mwamu akatwa yakeera ku macanga Muhanji mufu tekyali ayogera ku Muhanji kyokka Muhanji ono yali musajja munyankole nakabala eyattibwa ng'enseera bateri yayogera waliwo muganda wange w'omamboke wamuyita Siza Tokoma kansala ne bambi bamutta yali musajja nga alina ekitongole ekidduka kya ntambula Siza Tokoma naye nfa yalimu ebibuuzo olw'ensonga bamu ku baali balina baasi era mu kitundu kyekimu omugenzi nannyini Horizon we yali Muhanji we yalina buses muganda wange Siza Tokoma mukama akuwummuza emirembe kubanga bano abasajja tebaagala muntu yena akola bizinensi mu Uganda ng'ate munansi bebaagala basigaze buli kimu ekibeera mu ggwanga so no bategeezezza nga obudde bukyali mukyala Sala Nabikolo Salimu Sale ne Kalekezi Kayihura mwe muli babegawo okusibako emisango mu kyalo ono nga mwagala mukwata mutwala ebizimbe bya bbaawe nono omukazi gwe mulaba omuvandume gwe baleese ye mukyala w'omugenzi Paulo Magwa naye kiwaani bwebamu kubagenda okujja okuwa obujulizi obw'ekiyaaye kubanga bintu bimanyi bulungi nnyo ne bizinesi z'omugenzi zimu zimuwazitawaanya ezajja musimuloza mutu mwazitawaanya bonna basajja Baganda kati njagala baddizayoko akatambi baga muwulire bulungi nnyo ensonga zino mujjukira omusajja omuganda gwe bayita Kato Kajubi omusajja gwe baga nti yasaddaako omwana e Masaka siyinza kugamba nti ayawukana ne sitoola eno Kato Kajubi ali luzira avunda olw'ebyogagga bye ebifa ettogge newankubadde alinamu omukono omutono ogw'abanyampi mu gavumenti abaali baagala omwekyusisa batwala ebyobugagga bye Kato Kajubi ali mu kkomera olwa Kalekezi Kayihura okwagala okutwala ebyobugagga ebyo ndanaga kamusibe amuteeke mu kkomera kuba bano bassa kimu tebakulya ssente tikale Kalekezi Kayihura tali mu ddiru zita bantu mu Uganda n'ebijambya ne wiiki nga 3 kale Kalekezi Kayihura yali mu kibuga ano Istanbul muyayiza okukola bizinesi n'okulambula ebyobugagga byalina wano kubanga sente zonna zibaba mu polisi bazigulamu ebizimbe wano mu gganga lya Butuluki balina ebizimbe bitebagana ng'abantu gye bajja okusoloza ssente buli mwezi ng'amazuzi bakuba na Uganda abagamba baze for medical tension naye ng'ate baba baze kulambula bizinesi zaabwe so nno n'emboozi y'omukulu oyo Kato Kajubi newankubadde erimu omukono nti simanyi yasaddaako omwana naye yeetaaga okunoonyerezaako abantu abali independent banoonyeze ku nsonga zino kubanga tukizudde nti abasajja bannayuganda bannakabala abaali balina bizinesi mu Uganda bonna bagenda basaanyizibwawo n'akuluyisaayo nkututte ku mugagga gwe twayitanga Mugoya Construction omusajja omusoga ono ng'oggyeko zimwe
Mugoya Construction ze company biri ezabana Uganda na Kabala ezali zirime enguudo n'okuzimba bizimbe kyagenda okukomekereza nga Mugoya bamaze okubisa omuzinga nga ne business zona zigudde musajja watu nadduka nga nettaka lye erimu kweryo omukulu eyita simanyi Constitutional Affairs Minister katoba yavuddeko Kahindo tafire yomu kubatwala ku ttaka ly'omusajja Mugoya omusajja omusoga n'omuddusa mu business nadduka mu gwanga yaddukamu ani akyawuza kye bayita Mugoya Construction ani achawulira zino construction company ani achawulira mulowooza construction company ezo zavaawo mulya zidot service simaiza bana Uganda abajja mu business ngamazo bavuwaza ndoza basoga mbakobere ensonga eno mugitegedde bulungi tekikwata ku Baganda tekikwata ku Banyoro tekikwata ku basoga bokka buli nsi yonna bana Uganda bana Kabala balina sente mbategeeza ati bagenda bavuwaza tugenze mu Northern Uganda abagagga bonna basinga bafa omukuwa mu mpola teryanyega kubanga bana banyampi bebagala okubira mu business nga tewali muntu yenna ali mabega wabino ko yogera ku nsonga zino baba malawo kati ngenze maaso ne video eno kuna ku Oroksati Muhozi Kanyirupama the first scene muzukuru wa Karekezi mutabani wa Yoseri tibahabura utabasika mutanu wa Karekezi kizaleta muzeyizedde kuna ku Oroksati kusabiriza nyiri za kawongezi mu ggwanga lya Uganda yasinkana kitaawe omumpembe Yoseri tibahaburwa ne sabatuzi sabategumbuzi Abel Kandiho gobafudde inti mu police kati amye chief joint staff kati njala kubuuza mu mateeka mu semateka wa Uganda siwuliranga ko kifo bayita joint chief staff mu police nkidamu mu mateeka ga Uganda ne constitution agafuga okujjako nga kyayingidde mujjo nga mwakitadde mu 2 weeks back temuli kifo bayita joint chief staff mu police tekirimu kino mwataddemu kiteeke olw'ensonga nti police mwagala gifuula full military police nga Uganda police yennyini original mugijjeewo to the extent nti kati n'omuduumizi wa police tamanyikiddwako mayitirege mwagala kifuula nti mwina access ku buli police station mu Uganda nti omuntu gwe mwagala musobola mukwadde muttira mu police custody nga temwina gwe mubuuzizaako Abel Kandiho wabadde attira abantu ng'abattira mu Semwayi a separate entity etali constitution kati bw'omuteeka mu ttabi lya government eriri constitution that is the police kitegeeza agenda funa access ku each and every file ng'asobola okukwata omuntu n'amuttira mu custody ya police nga teri amuvunaanye nkiddamu Abel Kandiho saabatemu mwamutondeddewo ekifo mu police ekitali mateeka so that he can get access to all police files ekyokubiri to get access to all police cells wasobola okugirayo omuntu n'amutwala n'amutta nga talina gweyebuziza era kyobula nti waliwo obutabanguko mu bitongole by'okwerinda muyina nekyemwagala okukola mu police nti ba senior police officers who are well learned nga bamanyi amateeka mwagala be eliminating one by one mumitalirizenga police eno ebe nga tekyalina mugaso that's why nti wabeera obujagalo police tekyabuuza tekyalaatinga Simateka afuga police na amateeka nebira kugamba we have the rules of engagement nchiddamu Simateka afuga police ebiragiro nokwati okotesa amateeka kugamba in police tulina kye tuyita rules of engagement oba rules of engaging an enemy oba rules of engaging demonstrations rules is engaging abantu ba civilians abatali armed zili very loud and clear mu Uganda demonstration ebeera tebakyasobola kukola kyetuyita rules oba to warn someone from nowhere tear gas life bread arrest torture that's all kitegeeza already police eri militarized whereby the police before nga tenajja kukwata muntu esooka kubanga enoonyereza erina omusango erina obujulizi neryoka ejja ekwata omuntu ate making sure within 24 hours of time omuntu alina okubanga aleeteddwa mu kooti avunaaniddwa omusango guba gumusinze n'abanga ateereddwa kati poliisi ejja buzzi n'ekwata omuntu n'ekutulugunya n'ekola kyeyagala n'obeera mu custody ekumala ennaku 8-9 wiiki nga tena gyekututte kubanga amateeka tegakyakola so these rules of engagement zonna zaavaawo tuli mu military kubanga buli kimwagala kikola nga bwe kiri kanneeyongereyo mu meeting eno yatudde ku Kusabiri ez'akawungezi aka Uganda Abel Kandiho Museveni ne Muhoozi Kanyarugaba
mu State House Nakasero banano nabakkirizganyiza kyekimu obakkirizganyiza kyekimu nti bagenda teekawo akokutandika okujjoba nabyabufuzi bonna abalina endowooza ekyusa mu bwongo bwabwe n'okuga indako. Is this the government we fought for? Or we are just blindfolded? What is taking place in Uganda? Because there is no more rule of law. People are killed. People are disappearing. What the hell is going on right now here? Kati chigenda maso chili wechiti. Mukuru abelo handiho. Ne muhozi first scene. Mukuru muhozi berolaga ne chitawe webayika windows bonna. Kati buziba bulina. Polisa zibali mbuli mawa tebacha ategera. Kubanga mbayitiriddeko. Njalo soko kubabaza nga sinagenda wala. Banna mubale kola mulimu ku internet. Mubale kusomesa basajja kubanga sibangu. Nye mukozo mulimu kwa amaanyi. Tugenze mbaso. Kyebagenda okukola kyekiriwa bakkiriziganyizza lonye nti bannabyabufuzi bonna era no message njagala egenda eri mukulu Mathias Mpuuga Nsamba. Oweekitiibwa eno message ndowooza eringa ngigenda direct to you n'abala. Bw'oba omanyi ng'oli mu NRM ng'olina endowooza etawagira Muhoozi Kanyirupama naye nga okumibwa SFC ku makaago ne konvoyi yo tera obigobe ng'obudde bukyali osigale ku lwa Katonda kubanga yasinga okukuuma nkiddamu. Bw'obanga omanyi oli mu NRM naye ng'olina endowooza etayagala Muhoozi era ng'okola ebikolwa by'ekibiina kya National Resistance Rebels Movement ng'okumbwa SFC tobinyika mu nsuwa. Bw'obanga oli mu nnabyabufuzi member parliament obanga oli minister nga nawe nga toyagala Muhoozi ngero otera okwogera kanye nti otasobola kunfuga ng'okumbwa SFC nawe otera SFC oyejjeko. Bw'obanga oli mu nnabyabufuzi ng'oli ku ludda oluvuganya naye nga mu mateeka olina okufuna security nga SFC yekuma nga tomanyi mukulu tera ogobe poliisi n'amajja gakuliko kubanga bagenda batta nzita kiri bagenda batta ebirabweti. Bakkiriziganyizza nti tugenda kukozesa abasirikale baffe ba SFC betwawo okukuma bannabyabufuzi. Buli gwe bawulyako information eraga nti takkiriziganya na nfuga eriwo era ng'anyoomola ebiragiro bya Muhoozi n'ekitabo Yoseri Tebasolo Mutale Kalekezi. Abasajja bano bennyini balina olukusa olwa shoot and kill oba okunyigira wantu wonna. Muhoozi n'ekitabo bagamba bajja kwoza emisango gino kubanga bananyini makooti ngere mukiwulira. So bannabyabufuzi mwenna oba olina ludduvaluvuganya oba okola ki munnange ekitegeere nti ene order yayise Abel Kandiho kyekyamuziza mu poliisi Muhoozi Kanyirupama first scene n'ekitabo bakkiriziganyizza ekintu kino kigende mu maaso bagenda batuga mu ngeri etasangika kubanga okutuga si kizibu kyabwe gy'okoma okutuga gy'okoma okufuna obuteebaka. Nga otwogerera essaawa zino mukulu Muhoozi Kanyirugaba nkutumiddeko kampulira nti omuliro oguwulira obayita bannayuganda nga bakoowu kubanga bo bakoowu nnyo tebaagala kumanya. Ataala okutambulira kusibira y'amenvu kibi kigwana wala naye muvubuka gwe wandibadde ogenda mu ggenda ng'ensi ekyakulabako ne bamanya bw'ojja oli mwana otulika. Bwe twogerera ekigenda mu maaso essaawa zino ntegeezeddwako mukulu nti essaawa zino tokyasula mu makaago kati wadduka osula mu balakisi ebbombo. Ekikutwala mu balakisi ebbombo kankinnyonnyola abantu. Omwami ono alina tweet gy'akoze emisana n'agamba nti kitaawe omuto naye ng'ate kitaawe ddala mukulu Salimu Sare yamugamba nti okuva mu 1986 baba mu nsiko emizimu gimugoberera gimunonja gimugamba lwaki mwatutta mu jjeno gye mwatuteeka naffe tubeereyo. Kino no yaleta kiwandika nga kiwandikira kitaawe ndo gyabadde akyewandikirayo kennyini direct to the exit whereby this gentleman doesn't stay in his permanent home right now. He stays in Bobo Barracks. Kiki ekimunoonya? Ekimunoonya essaawa zino kyekinoonya kitaawe. Tebakyebaka amazima gali nti bana abasajja tebakyebaka emizimu gibakubira endulu gifuwa firimbi ate emizimu giri ne fujjo balina okunywa ku mazzi. Tewali ku nsi kuno kintu kisinga kubeera na fujjo nga muzimu. Omuzimu guli ne fujjo gusobola okukolako effujjo. Oyinza okubanga wobasa ne gujja ne gukuba balbu ne guzaabya. Oyinza okubanga wobasa ne gujja guyo ebikopo byonna by'amagirasi ebigayo wansi. Oyinza okubanga wobasa ne gula okufuwa fime ne gukuba enduulu ne gucyankalanya ennyumba yonna. Oyinza okubanga wobasa n'ogula nga gujja n'ekijjambi ogenda kusalako omutwe. Emikambo nyo gijja ne giyimira ne kuyimira gamba sebo kati wanzita olwonkole ntya gwe oli mu kwebaka nze olina emirembeeze wanzita. Kati bana basajja emizimu gibakolako effujjo. Kati tuti gye yakoze yali tategeeza kitaawe ye kennyini yadde yeetegeeza tugenze maaso. Muhoozi nsubira kuno kwoli. Ennaku zino tokyasula mu makaago agamanyiddwa kubanga mukyala wo muwala wa Saamu Kuteesa wamutusuulawo
ne mwola uchamuzi kuba nomufula mapengo katakyalina maanyi nabo bona wasulawo watandika kukola mirimu gino wammanga muwulirize bulungi nnyo omukulu ono amaka ge yagasulawo n'adduka bwadduka n'agenda asule bombo barracks ngalooza ndi mu barracks emizimu tegigendayo kiki ekyamutwala mu barracks ebombo ekiseegaza security teri certain ngera bwe mukimanyi security teri certain atya okuba nti essaawa zina bayinza omujjawo ate nga kituufu essaawa yonna bayinza obbajjako era essaawa yonna bayinza obbalyawo mwenna kafamire kaba nga bwe mukamanyi tugenze mu maaso mukulu Muhoozi Kanyerugaba kino njagala okiwulize bulungi nnyo kino wakikola sinze nakikozesa tosula mu makaago osula bombo era osula n'omuwala ebyembi bisekerwa ate ebyembi byambi mukulu olunaku lumu wagenda ku Serena Hotel mu Kampala n'abasajja ba SFC n'osangayo baana bawala bali batudde nga beerira ssente zaabwe abanyirira kaalala embeerera kyewava otuma abavubuka abo ne bagenda bakwata omuwala omuto wa university embeerera omwana ono ye Hope Kobusinje family ya Hope Kobusinje mwagaana okulopa Muhoozi kubanga Muhoozi yabawa ssente but the fact is let me say this message in English. This first scene, the so-called son of Uganda, Muhoozi Kanyerugaba, he doesn't say his known address because he's fear for his life. He knows that the world is looking for him. As we speak right now, he abandoned his 2 known wives. Now he decided to go to Bombo Barracks with a girl whom he forcefully raped in Serena Hotel. Omukulu ono asula atambula anywa omwenge n'ogusigaddewo n'aguyiwa ku bigere n'atandika okwogera n'ennimi z'atamanyi ekimunywesa omwenge n'akikugamba edda bw'atuuka ku Serena yasanga omwana muwala ono ne banne batudde n'alagira amagye ga SFC ne googera n'omuwala ono bwe yagaana muwala bamuwamba buwambi n'omutwala mu kisenge ekimu Serena Hotel. Muhoozi yamutuusizaako ogw'obuliisa maanyi bw'amutuusa ogw'obuliisa maanyi era n'amulagira bamukwala bamutwala mu bifo by'enjawulo bamuterekayo eyo paka lw'anakkiriza. Era omuwala kyaddaaki yakkiriza okubeera ne Muhoozi Kanyerugaba naye nga talina amaka gali permanent amaka ge yamuteeka mu Bombo Barracks gyamusanga gyamukolerako buli kyayagala ekyava mbanga nti omuvubuka ono n'omuwala ono baatuuka ku nzikiriziganya era famire y'omuwala n'agisasula ensimbi empya n'ekadde ne basirika naye nga omuwala ono yali ku university Makerere ng'asoma yamukwatira ku Serena n'amuleepinga n'asobola omutwala mu Bombo Barracks gy'abeera naye omuwala ye Hope Kobusinje bwebanga famire muwaka nti mwafuna ssente nga mmaze okulya ekintu kino nti muwala baba muleepinze kalali Bombo Barracks gyamukolerako ebikolwa byonna eby'effujjo kubanga bana babiri abasuula mukazi we manyiro muwala wakuteesa noono muwala wali walukyamusiku bana mujjamu amanyo kati yamufuula ngodo za train zirimu ebituli bingi so mukulu Muhoozi guno muze gw'okuleepinga okoze ebikolo birungi ku myaka gyo osse bannayuganda batulugunyizza naye ensi tekungulwa tugikyalako bukyazaako wayagiviira kati kansooke nkubulira ekirala era kino njagala kubeera open. You can't lead Ugandans. Tosobola bafuga kyekisooka ekyokubiri obwongo bwa mu bwankima the entire family your brains are monkey ekyokusatu mwenna mwina cow mentality you don't think mwantu sasa mutwa ku meza ne mukola mathematical calculations into not that since we started killing Ugandans since 1950s up to now the number keeps on increasing. You don't ask yourself because your intention was to decrease the number of Ugandans, but as we speak, right, the number is keeping on increasing. Why? Because you don't talk with God. God knows as why you are still alive and kicking. Every day you kill Ugandans, but the number keep on increasing because God knows. Here's the mathematical calculation for God. Ounakwenza okubotta abantu bisatu. Gwe nga gwe mu mikono gyo ne taata wo ne mukazi ne mama assassin. Naye olunaku Katonda azaaza mu Uganda abaana ekitone nnyo 15,000 olunaku Muhoozi muzi kwamusita abantu bisatu ne mbaziika nga mbaziika bano kanzire balage video abo abantu babasura olunaku mutta abantu bisatu ne mbaziika nga mwaziika bano naye
naturally katonda ayingiza abantu 15,000 olunaku b'omutwalo gumu mu Uganda bazaalibwa okitegeera ate eri abantu abatamanyiddwa mu bungi abatali mu records nti babazaala mu Uganda mwe bali okitegeera kati gobodda ku bantu notta ng'ate katonda akeera ku makya n'ateekawo abaana abazaalibwa bangi tosobola kumalayo kutta bantu era kiddamu buli lwota omuntu n'oyiwa omusaayi nga katonda si yakyo ate katonda tayiwa omusaayi katonda akuwumuza buwumuza bw'ati kitegeeza obeera addicted kubanga omusaayi gwose gukulumira lwaki onzise kati omusaayi gugenda kukipinga on nga gukutambula tawatutta ojja kutta otuuka otte ne bannaganda bo otte ne baana bo otte n'abaana bo n'ekitabo kennyini ojja mutwaliramu kitegeeza okusoma kwammwe kutono nnyo n'okutegeera kwammwe kutono nnyo tosobola kulwanagana na katonda ng'otta abantu ng'okimwe katonda azaala abantu abalala oba katonda ateekawo abantu abala mu nsi kyekizibu kye mulina obwongo bwamwe temukola mutta abantu 3 olunaku ndere basis naye mu lunaku mmanya abantu katonda bateeka mu Uganda bazaala oba balagira bazaalibwe temusobola kutta bantu ne mbamalawo okujjako mugenda kubeerako ekibi ekisikire ng'emiti enzimu gibatambulirako nga mwongera kutta busi mpaka ogenda komadi kubanga Hitler naye yakikola yakomereza abajamani webali abayisirairi webali kati okutta mu kuveeko the only solution is mulino okuvaayo okwetonda ne mwetondera katonda kituyita repeat ne mwegairira katonda abasonyiwe nga temunnajja kuba na Uganda katonda asooka abasonyiwe muve mu kikola ky'okutta abantu n'okutulugunya abantu bwe mba temukikoze mugenda kukomekereza nga Hitler mugenda kukomekereza nga abantu abalala bwe bakomekereza abali batta abantu ngenze ku kirala kati ono omwana gwakwata hopuka obusingi omusanga musera n'omurepinga n'omuforcing okufuuka girlfriend we kati gobera naye mu bombo barracks ng'ogamba oli first son gwe oli first scene ngenze maaso kati eno message njagala egende akakiiko aka accounts committee aka parliament ne bana Uganda monna tebabalya sente nti ebizimbe byonna ne malls ezizimbiddwa mu Uganda za bana Uganda nakabala nedda kabasomere article era mu akakiiko akakwasaganya ebintu by'okunoonyereza ku baani ababba ensimbi za gavumenti n'ebizimbe biri mu Kampala temugeza ne muddamu okwekubya emizimu egitajja famire zammwe ebizimbe byonna Janet Museveni Muhooji Natasha Karugire kati kambaddemu kambabuli bulungi nnyo Janet Kemba bazima masasi Museveni Yoseri baharo tabasira mutanu wa Karekezi Muhoozi Salimu Sare Natasha Karugire Lwabogo n'abantu abala bebananyiri bizimbe byonna zimolo zimulaba za Kashia simanyizani kati mwagaza ne mbuzo mu kyalo no bambi mbunajja mu parliament yenanyini Mystery Hotel. Let me tell you one thing, ekisokera ddala ettaka Mystery kwetudde ttaka lya police liliko ne part of Lere land Mystery kwetudde kuliko ne kimolo kimasimba kitani ekyo kimolo kiriawo kinene ezo Mystery n'ekyo kimolo bya Janet Bwoya tebakulya ono mukyala aliwonga kakokolo oba kateni ettaka Janet yalibba ku police nekyo kizimbe kyazimbo kimole kinene nnyo simba kitani nakyo kya Janet kati ono yaze mu parliament omukyala emifumbi gimwereze emyaka gigenze bw'omubuuza nanga ati ebyapa sibirina tabalagana sere bakazi yagulawo era nga mumalira obudde kwoyo gavumenti bw'eneekyuka mu kaseera mpawe bali batugenda okukwata omubuuzo mulimu kigwakola sente mekazi afuna zayingiza ettaka yalijja kwani yalisasula sente meka tubalansinga batukwata bukwasi nga tuteka mu terekereri nga babeerayo bino bimolo tebigenda situka ate ekintu mutema mu Uganda ine yekusirwaza mbu ogula ekizimbe mu Kampala don't dare simengenze gula simengenze gula kisawo kira tokigula ezo sente za muwa musolo kati bana akachiko ka parliament akanonyeza ku byobugagga ne unokonza kunsimbizo mu musolo temutagala oyo mukazi omukadde yazze na mukadde mbwa azze kuuza mwe nanyini Mystery Hotel
is a personal property to Janet Kembabaz, the so-called first lady. And that mall near me still belongs to Janet Kembabaz herself, nobody else. That lady who came to Parliament Committee, she's just a proxy. She's nothing. Nabagamba, all properties in Kampala, right now as we speak, more men, especially the buildings, belongs to Yoseri and his family. Mude kusinagere kumuchala kasiwukira. Bagala twala bizimbe bye byonna. Bamugambye either byofalinge yabiteekewa musonyiwe oba sicho bagenda muzaako emisango. But remember omusajja batamutte. Ensi yonna ekimanyi. Ensi yonna ekimanyi. But right now, and this message goes to all brothers and sisters in northern Uganda, please, with humble request, you come to the parliament on orders of Yoseri Baharo, the son of Kareches, to demonstrate that why is it that the Ugandans in USA, they demonstrated against the speaker, Jacob Olanya, that is in USA seeking for treatment, that we demonstrated against his treatment in USA? No. I know very well Museveni is the one who gave you the money and gave you the mandate to demonstrate, or to go to the parliament to claim, or to do so. Please, we are not here to play games. We want our nation back. Your son, our brother Jacob Olanya, sometime back he called Museveni that he's God. And you know it very well that on this planet Earth there is no God. God is one and is nowhere to be seen, but he keeps on watching over us. So, Jacob Olanya said Museveni is God. As we speak right now, you came demonstrated that we demonstrated in USA against Olanya's being treated in USA. Please, what Ugandans did in USA, it's their constitutional right against corruption in Uganda, against government officials who being taken abroad to seek medical attention when in northern Uganda, as we speak right now, there is no any functioning referral hospital which can treat even a single Ugandan in northern Uganda. What Uganda did in USA was the right cause, not for Uganda, not for anybody else. Olanya Jacob, the Speaker of Uganda, he betrayed you, he betrayed Ugandans. So whoever was demonstrating, he was doing on behalf of all Ugandans, not individual. And it's not a tribal stunt, no. Please don't be used by Museveni, because he's the guy whoever creates divide and rule. So you came with that picture to show the world that Uganda or Ugandans are against the northerners. No. The fact is, we are on the same page, trying to show the world that some people have been used so that our country being mismanaged by Museveni and his family. Remember, Museveni is not a Ugandan. He's a foreigner like others. So why is it that in the northern part of Uganda, the entire northern part of Uganda, there is no a single referral hospital which can treat an individual Ugandan? And Jacob Olanya, he was taken to USA on the taxpayers' money, 1.7 billion Ugandan shillings. Why are you fooled? Museveni is good at dividing and rule. So he gave you the money to come to demonstrate in the parliament. No. Please open your eyes. What people did in the US, it's their constitutional right. Because if that money was used to put medicine in the northern Uganda hospitals, if all hospitals in Uganda are better well off with all each and every equipment, nobody, no any Ugandan citizens would have gone outside of Uganda seeking for medical attention, because we have the money, we have each and everything. But due to the fact that these people, they came to destroy our nation, that's why every government official, when he or she falls sick, they take him outside the country. Why? You mean we don't have doctors in Uganda? We need professional doctors. We have professional doctors, but they lack materials. They are not paid. 6 months now, they haven't get their salaries. They lack requirements to use to treat people. Medicine is not there. Machinery is not there. Shelter is not there. They are not being paid almost for 6 months.
So what Ugandans did in USA, it was right. Don't be compromised by Yoseri, because he wants to show the world there is a division between Ugandans, that the Northerners, they are being divided by the Westerners or by the Central people. No, please. It is their constitutional right to show their hunger against the people who doesn't care about their fellow Ugandans. Because if all government officials are being taken outside for further treatment, what about you? The poor Ugandan like me. If I fall sick as we speak right now, where should I go for treatment? Where should I go for treatment? Mulago is no more. Mulago is sold to investors, foreigners. Mulago is sold to foreigners. So don't be fooled. Don't be diverted from the real cause. Don't dare. Stay in line. We are fighting for our freedom. We are fighting for our rights. Ask yourself before coming to Parliament what happened to Mulago Hospital. At one time it was among the best hospitals in East and Central Africa. What happened to Mulago Hospital? What happened to our referral hospitals across the countries? No medication, no doctors, no requirements, no each and everything. Doctors, they are not paid for 6 months. Then you are coming to the Parliament, you demonstrated that Ugandans in the diaspora, most especially in the USA, they demonstrated because Olanya was taken there for treatment. Who's Jacob Olanya, by the way? He's a human being like others. He's supposed to get the same treatment like we Ugandans who are suffering in these poor hospitals in Uganda. Please, please, please bear with Ugandans. So, I don't know banayi munansonyiwa mbadde ntegeeza bada Uganda naddala bava mu mbuga ga Uganda mbadde mbategeeza kubawa information bategeeza nti Museveni yabawadde ensimbi okujja mu ssetteeserezo w'eggwanga okwekalakaasa ku nsonga za muganda waffe oba Speaker wa Parliament Jacob Olanya ng'atwaliddwa mu America. Mukijjukira bannayuganda abawangala mu ggwanga erya America bagenze okwekalakaasiza ku ddwaliro gye baatutte Jacob Olanya nga beemulugunya okuba nti omukulu ono yaddusiddwa mu ggwanga ogenda mu ggwanga erya America okufuna obujjanjabi obwenjawulo ng'ate bannayuganda baba balese mu malwaliro bafiiramu. Museveni yabawadde ssente bajje bakole ekyo naye ng'ate bakimanyi bulungi nnyo nti mu ggwanga erya Uganda amalwaliro gonna gaafa temuli ddagala. Okitegeera Jacob Olanya muddusa mu America kitegeeza bannayuganda basigadde ababomusolo bagenda kujjanjabibwa wa bano bawadde ssente bajje bakole ekintu ekyo naye mbagambye Jacob Olanya munnayuganda nga ffe abateekeddwa kati mbabuuziza mu Northern Uganda kiki ekiriyo referral hospital kyeri erimu eddagala abasonyezi mukate babasasula kye bakoze kyadde ekituufu. To against the Northerners. We are not against the Northerners. We are against the bad acts of the government of mistreating Ugandans and protecting those who serve the government. So much to get the balloons. This message is the last message concerned about the lives of those people in Northern Uganda. And I want to read this information in English. Later I'm going to change it in Uganda and I call it a day. So, njagala luli bwe nakoma we mbanko ntandika olwaliro nga ngenda okumanya ngenda kikola mu dakiika ndoza nga 15 malize video eno. So, bwe nakoma ku bulamu bwa location n'ebintu baamukola njagala kwongerako akantu kano wammanga nkongereko bulungi. Tugenze mu maaso. Lokechi's wife and children also know how their father died. A very painful death. Bakuye bati. Nti omugenzi Petro Lokechi mukyala we n'abaana be bambi bamanyi engeri kitabo yafa mu ngeri ey'obulumi ennyo. In fact, some of them have been trying to find ways of running out of the country for fear for their lives. Kigambibwa nti amazima gali nti abantu amu ne family ye bakimanyi bulungi nnyo nti bano abantu bagezaako nnyo okulaba nga bafuna engeri gye bafulumamu eggwanga okugenda okulaba nti babeezaawo obulamu bwabwe olw'ensonga nti nabo bayigibwa essaawa zino. Tugenze mu maaso. Grace Akulo and Jacob Olanya were both poisoned using nerve gas agent. Bakugambye nti yali omunoonyereza w'emisango ku kitongole ekinoonyereza emisango mu kitongole kya CID ekisangibwa ekibuli. Ne kati Speaker wa Uganda Jacob Olanya essaazi nali mu America baweebwa obutwa obw'ekika ekya nerve agent obukolebwa mu ggwanga ery'Abalasha
ngera kati bonna we bali embeera yaabwe eyungula ezziga tugenze maaso. And both of them will die very soon. Bombi akaseera konna bayinza okubanga bafa olw'ensonga bati bafunye bujjanja busingako. Winyidolo now fear for his life and unexpected that he packs food from home and drive with it in his official office car. Bakugambi noyo gomwala byajja ayogera mu mateeka ye Museveni oba kooti ekolera Museveni naye ali mu kutya essaawa zino nti atusene ku kiseera ekiteeka emmere mu container nga bagiteekanga mu container mu P2 mu P1 tugitwala ku ssomero ng'emmere n'agyefumbira okuva ewe n'agivuga mu motoka ye n'agitwala mu ofiisi ye n'alya kubanga naye waali atudde matiritiri nga Museveni g'atudde mu ntebe kubanga twalonda Kyagulanyi. There are 2 SFC boys on his security details who are deployed to study his movements and report Muhoozi every day. Bakugambye nti ku security y'omukulu ono eyita Winyidolo eyita Chief Justice waliwo abavuka babiri abakola mitongole ekya SFC abali ku security y'omukuuma abamuteekerwako okumunoonyerezaako entambula n'ennyingira n'enfuluma era nga bano balina okuwa obubaka obutegeke obulungi nnyo buli lunaku nga babuwa omukulu Muhoozi Kanyirupama first scene Muhoozi Ranga. Together mass, Nicholas Opio ran out of Uganda to USA. The fate of Hillary Onek is not yet known. Bakugambye nti no. Nti omukulu Nicholas Opio onono yatulugunyizibwako era yabatulugunyiza mukulu Kakwenza yadduka wabweru wa ggwanga yasiyogayo ng'ekiwejjoojo ng'asubidde mu America. Bakugambye nti n'omukulu omulala era leno Onek era naye ebyokwatako tebimanyikiddwa bulungi. Ndowooza Ugandans in northern Uganda, my brother and sister, hope you're getting this information loud and clear. This is not edited information, it's a true information from reliable sources. Here's a mass. Muhoozi is working tooth and nail to eliminate any Achorilani statement within the forces. Bakugambye nti Muhoozi Kanyirugaba first scene nsiyaleta mutabani wa siyaleta mzezedde nsanga bisibe agezaako nnyo okulwana n'okulwana okukuuka ejjembe okujjawo buli muntu yenna ava mu kitundu kyakyoli oba omulango abali magye ng'abajjawo kubanga bano baagana omusaluti nga basala omukkiriza. These efforts started within the elimination of Major General Julius Oketa in 2016 and is still going on. Bakugambye nti Muhoozi Kanyirugaba yatandika omulimu guno era nga gwatandika n'okujjawo omugenzi Major Julius Oketa ogwatandika mu 2016 era gukyagenda mu maaso. Ani agenda okuddako mu katiba k'okuttibwa Museveni kaalagidde Muhoozi Kanyirugaba wano tugenda. This message goes direct to the Northerners. Please, this is not a joking subject. I'm informing you to get this information. Like Museveni mentioned recently that Muhoozi has specific instruction to revenge on the behalf of his father. Bakugambye ngera bwe mwawulira omumpembe Yoseri baparota basoma mutano wakalekezi nsi yaleta muzeyizedde gye muvudde katono bwe yasituka n'ayogera lunyengo omusezi agula essiya nti ngenda kulira ku bantu bange nti ebiragiro byamuwa era n'okuzaala omwana no Muhoozi Kanyirugaba nsi yaleta Muhoozi Kanyirugaba omutamiivu waddanga nti yamuzaala ng'amuwadde ebiragiro by'okutta abantu ku lulwe nga ye kitaawe Yoseri tibabula tabasira mutano wakalekezi. For anyone who has wronged or threatened his father, among those whom Muhoozi personally killed are the 4 religious leaders who were very crucial or critical of Museveni. Bakugambye nti ebintu byonna ebyakolebwa n'ebikolebwa kati essaawa zino Muhoozi okuwolera eggwanga ku lwa kitaawe tabikola mu bukyamu era bikola eri abo bonna abagezaako okutiisatiisa entebe ya kitaawe n'okutiisatiisa taata we nga nambino abayogera kitaawe amafuukula okumulaga nti musajja mukyamu Muhoozi kennyini bye yettira n'engalo ze oba n'ebiragiro bye mwe muli abakulembeze b'eddiini era abaali bawulira Museveni ebituufu byatayagala kuwulira muli omugenzi John Baptist Kagwa mwe muli omugenzi Sekinihungu Zatabatte Archbishop Crispus Kizito Lwanga n'abalala omwali omugenzi Jonah Lwanga ono w'Aborthodox. In all 4 cases, they used Russian-made special poison which caused their organs to deteriorate over several months. Bakugambye mu nkola ey'okubajjawo tebakya bakuba masasi munnange bakozesa kanyo kawulire kebajja mu ggwanga eri abalasha kebakuwa n'okanywa ne katandika okucankanya olubuto n'okubobugalabi ekivaamu osirika lumu nga genereta eweddemu dikini n'ozikira ne bagamba wafudde cardiac arrest omutima gwekutte oba guzikidde
kigambo ekyo nno kinsasulira ekiwulira nga bagawe muntu yafudde cardiac arrest. In the next line, Muhoozi is plotting another attempt to General Katumba Wamala, who survived by the whisk last year. Muhoozi first eliminated General Kasirye Gwanga, who had vowed never to salute him. Kasirye Gwanga, through his media rants, was promoting the Ganda narrative, which is strong restatement shared by the many Baganda soldiers who are very humiliated within the forces. Even in their presence, sometimes strategic meetings are held in Ranyankore. Most of them have been sidelines in appointments and deployment and have to salute and take orders from people whom should many years their juniors. Njechiddako oba mukulu nkyakola kwe kuddamu okuteekawo enkola ey'okugyawo Mukulu Katumba Wamala eyawonna eyayita ku lugwanyu okuttibwa Muhoozi Kanyarugaba gye buvuddeko katono eyatta General Kasirye Gwanga era n'agenda maaso okugamba nti Kasirye Gwanga yagaana okumuteekerawo ekitiibwa eky'omukubira salute nga Kasirye Gwanga ayita ku mitimbagano gye yagamba nti yanze sobola kubira mwana ono salute kubanga mwana muto ekiri nti era kino kyaleetera Muhoozi okuba nti ateeka olukongolo ku Baganda bonna bali magye okuba nti babalamu ekitiibwa n'okubajja mu magye n'okubateeka ebbali era okubanga ne bateeseza mu nnimi zaabwe ez'Olunyankole okuba nti bano abantu babateeka ebbali kuba nti babawa gye bagenda kukola na kubongera amadaala eri abo bonna abaagaana okugumira ebiragiro bye n'okutwala ekyayagala nga ye olw'okuba nti bo balaba nti ono mwana yali junior mu myaka egyo kati ate yafuuse senior abawa ebiragiro. Tugenze mu maaso. General David Muhoozi needs to be very careful. He is the next person on Muhoozi Kanyarugaba hit list. Tugenzibwe. Mukulu General David Muhoozi weetaaga okubeera omuntu omwegendereza. Ngabo buli essaazi bwe kibiridde gw'omuntu azze mu katego ak'okuttibwa era gw'oli ku lukalala lugenda okuttibwa Muhoozi Kanyarugaba Muhoozi Langa. One of his greatest crime is that he married a Muganda wife. Secondly, he refused to blow to the first son is yet Kanyarugaba believe everyone must worship him or go to the grave. Bakogabe bati. Nti omukulu David Muhoozi ekimuwananya eri kigenda okumuggisaawo ng'ali ku lukalala olugenda okuttibwa. Kwe kuli ekyomusango Bogabaga gwe yakola kwe kuwasa omukyalo Omuganda. Ekyokubiri kwe kugaana okugondera ebiragiro bya Muhoozi Kanyarugaba bwe yeeyita first scene n'okuba nti ye yakkiriza nti buli muntu yenna alina muvunnamira n'okutwala ebiragiro bye bw'aba agaanye okomekereza Magombe ettanda wali Walumbe gy'onoomukkiririza naye nga tayagala kulabako. That is why he was dropped from being the CDF and appointed state minister. He is being closely watched by the Muhoozi hit squad. Bakugambye nti y'ensonga lwaki yaggyibwa ku buduumizi bw'amagye ga Uganda era n'alondebwa nga minisita ombezi okubeera mu bifo bye yalimu era ne bagamba nti ono atambulizibwako amaaso ag'enjawulo kwabo abatemu ba Muhoozi bamutambulizaako amaaso. Tugenze mu maaso. Brigadier Flavia Byekwaso is also on the hit list after she was dropped from being the UPDF spokesperson and replaced with Frix Klaije. Genze mu maaso. Bakugambye nti omuntu omulala atambulizibwako amaaso era ng'ali ku lukalala okuggibwawo ye mukyala yali abadde omwogezi w'amagye omukyala Flavia Byekwaso era ono ali ku lukalala olugenda okuttibwa oluvannyuma lw'okuggibwa ku kifo ky'obwogezi bw'amagye era n'akyusibwa n'asikizibwa omusajja ayitibwa Felix Kraija. Last year when Kaihura got wind of the plot to kill him, he went to Muhoozi and begged to forgive and that has given him some temporary lease of life. Bakugambye nti gye buvuddeko omwaka oguwedde kale kezi Kaihura yagenda bukolokolo n'afukamira ku mavivi ge ng'amaze okutegeera nti Muhoozi Kanyarugaba mu first scene yali amutadde ku lukalala bagenda okuttibwa. Omusajja omukulu ono atudduludde emyaka era azaala Muhoozi yagenda n'afukamira ku mavivi ge n'akuba amavi ne yeetondera omuvubuka ono Muhoozi Kanyarugaba n'amugamba kitange taasa wana bange bukyali buto sina gagenda zira kumuwa ng'atendese ebibugagga bingi nga ne mu famire yange tebimanyi mukulu taasa nja kugondera byolagiro byo era buli kyonna ngamba ngenda kikola kyemuva mulaba nti kati bijambya bingi ebikolwa bino bikolwa nga omusajja ali ku mudumu gwa mundu abikola talina kya kugamba kubanga ebintu byamubijjako biringanga enkobe eri amenvu ng'ate terina wegenda gajja bugaba gaweddewo. Tugenze mu maaso.
mu kumulundi oguddako ngenda baletera ebyafaayo ebirala bikwatagana kwawo bennyini omwami no bagenda okujjawo ate ng'akyabajjawo nga naawo bennyini ennaku zino abayitibwa mu nkuŋŋaana okujja okubeera okukuba mavi okutegeeza ensonga nga bwe ziri mwe muli abantu bano wammanga ng'omu ku bo eyagaana okukola ebikolwa bino kwe kwali omugenzi alondanya Kayima Pecos Kuteesa abo bo yabajjawo kati abantu abala bali ku lukalala luno naye ng'ate bategedde bagenda batta munnange bwe bano wano wammanga kuliko Genosejusa 8 kuliko Liso Moja Eritumwide kuliko Ivan Koreta Henry Tumukunde n'abalabo nabatekedde okuba nga bali bulindaala ng'obuliri bwa wansi kubanga tsunami ne bwajja osigalawo ng'oli mugumu dhani okubanga osuze ku kitanda so nno munnange ebintu bino mbiwulire bulungi nnyo mubyetegereze bwe mmaze okusoma obubaka buno sijja baluwisaayo wadde okubamalira obudde okujjako okubibaza okuba nti mbadde katambi kano bulungi nnyo tusisinkane ku lunaku lw'Essande bwe bulimbulanga emmengo ate tubeke embozi tunyumya mu ngeri endala nga mmalirizira nga nfundikira bannange baganda bange mwenna abaana bakola mu biyumba musitule amaloboozi gammwe okwekalakasa ddembe lyammwe lyabebangwe mulwanire baganda bammwe Saudi Arabia Uganda ne Saudi Arabia Embassy mu Riyadh omuli omwami gwe bagamba nti yakola ku migration workers omwami omusiraamu mukulu nga nenda bugisimufungize nga sinakutandikako nafunye profile yo ekwatagana ku buli bwenguzi nafunye profile yo ku ntulugunya gyobadde tutulugunya mba na Uganda ng'okolagana n'Abawarabu okulya mba na Uganda enkwene batulugunyizibwa gwe n'opokera omusimbi n'olya abaana b'abantu ne bafiire Saudi Arabia abaana b'abantu ne babalepinga gwe gokolula maaso nenga ate wajjanga omuvuzi w'emmotoka mu Riyadh ng'okola mu tours and travel oyambako abasiraamu abajja okukola hijja olw'okuba wayiga Oluwarabu ng'obadde mugutta mu zine embassy ne bakusembeza ku embassy n'ofuna ekifo nti okulepu ku embassy okole ku nsonga z'Abannayuganda abaana bakola mu Saudi Arabia mukulu nga sinatandika kubagako nga baga kawunga akaliko ebijanjaalo njagala weetegeere era weetereze ng'obudde bukyali kubanga kasita nakutandikako ojja kwejjusa ekyakuzaaza kamala okunoonya ku kifaananyi ky'owano ekimu nkumulise ku nsi ekutegeere gwe njogerako omwami ono yono yennyini wano yoyo mwami gwe yoyo weetegedde wano wali muvuzi wa motoka ng'oli tour guide ne bakuleta ku embassy mbwokole ku ky'abaana Bannayuganda naye nina keesi zisukka mu mpitirivu ng'abaana babandi babalepinga ne bajja bakola complaint ku ggwe gy'oli n'obalyamu olukwe okulaga n'Abawarabu tokyawuliza nsonga z'abaana kubanga wafuna ensimbi kati njagala buli mwana alina information ekwata ku gaayo ono enamba yange mugimanyi eri ku mutimbagano gwa kubwenyi bw'ekitabo njala tandika ku mwana ono ku mwami ono ategeere bulungi nyali ku embassy ya Uganda Saudi Arabia tukoye Bannayuganda okufa nga batundamu ensigo zaabwe tukoye Bannayuganda batasasulibwa batulugunyizibwa ekirala this message goes direct to all labor companies in Uganda please before it's too late stop taking innocent Ugandans abroad without proper documentations and agreements. There are so many Ugandans who are suffering in Saudi Arabia to the extent others they are not paid, others have been left, and to the extent others have been killed, but no information has been reached to their parents or to their relatives. As we speak right now, there are so many innocent girls who are suffering in Saudi Arabia in detention centers. Others have been detained in those homes where they work from. This must stop. Ekisembayo mulekerawo kutwala abaana b'abantu nga temulina mirimu gye mugenda bbawa. Ekyokubiri mutandika okukola ku nteekateeka kati tunatumira Bannayuganda kwekalakaasa. Bannayuganda bakola emirimu gye gimu n'abantu abakola emirimu gya house mu nsi yonna. Sente ze balina okufuna kiki ekyazibasazisaako. Munnayuganda ave Kampala nga alina kufuna 1.5 or 2 millions. Natuka Saudi Arabia mu mitwalo 7 ne mukalula amaaso. Yomutulugunya teri anyega. Although tulina small elements ez'abaana bali stubborn, but that's not the case because azali ekiri akiwongerera.
Sibuli nti mwana bonozala bana banga basiru wa neighbor nga bagezi nogera no wethe aba neighbor eri ofa kubabo. This is what I'm saying right now. Babanga bana Uganda bali mu element semfu oba enchamu. Muino batuza nemba bule bategera so si kubafusula obusuzi. Ne batandika okutulugunyizibwa. Njagala baga mu mwana gwa bayito obwobwole wo muchamu ali delicate nnyo mwana owala ali delicate nnyo to the extent ali vulnerable to violence. Eri ekitonde kibayite kisajja. Nkiddamu omwana ow'obuwala ali delicate nnyo oba ali vulnerable nnyo ku violence against a man or a male person. Kubanga bo abasajja obwongo bwawe balagira nnyo mangu ekyokukola eby'omukazi kati njala baga abaana abawala bonna we bali kitwala nti kati muwala oguwazaala agenze Saudi Arabia bamutulugunya tebamusasula bamukozesa ebikolo by'ekikaba bamusibidde mu nyumba tebalya mmere bakola 24/7 balinga balubu tebava ku mulimu ng'ate balina kufuna miliyoni 2 mu kitundu bafuna emitwalo 7 bw'obanga mwana wo. Temuddamu sindika baana bammwe nga temuddamu sindika bana Uganda nga temulina in fact omwana yenna gwe baddamu sindika Saudi Arabia nga office gye mutuukira tewali bana Uganda basobola kujja ku supervisinga ku kolo zammwe. Nti ne mu kiyumba gundi omuwala bw'antulugunya ne watajja muna Uganda ku supervisinga don't go n'ekiyumba kiddukemu. Nkiddamu zonna export labor companies bwe mba temusobola kusindika bali representatives bamwe bagende mu Saudi Arabia ku office gye musindika abaana bano nga their job is to receive calls from those girls that we have a problem here omuntu najja mu nyumba yo na solving ekizibu. If not so, close all your business and look for other business. We are tired. Stop torturing Ugandans. Ekimala kimala. Bwe mba temusobola kufuna bali representative bagenda ku offices kubebera permanently ku supervising abana bemusindise close those business. Temanyi who are the Arabs. You don't know who are the Arabs. Ezo company simanya ani bwemba temusobola kufuna abantu babera ku office Saudi Arabia bana Uganda ne mutula mu office olino omusanga mu ntebe ngaazimbirwa ni muzina nyini company akanuna amaaso mbututwala abana 3 omwezi guno tutwala otwala mbuzi ngate muli muwalawo mumfuna sente muzitwala abana mbatwala mu Europe mu America wacha abana mbatwala mu Guyana wacha abana mbatwala mu Guyana. Omuntu le kampale mugeje bisakiro mugeje muto zibalinga entumu za kasasiro abaana biba bakolerera kubanga buli mwezi mufunako sente ku baana abo bwe mbate musobola osan company ngirimu abakozi nga 30 neba buuze company ele tutaba abakozi bameke Saudi Arabia okubera ku office yibasindika abaana bano abayino kusupervising abaana bano nti omwana bakube simu ku office muna Uganda kyagenda okulisivinga esimu ya buli omwana mbuli ekizibu kyani. Abana basinga obungi bagenda Saudi Arabia nga tamanyi Luwarabu omuwarabu amanyi Luwarabu tayagala kumanya tamanyi Luzungu ne bamuvuma ne bamukonjera ne mukotana kyagenda kuddamu bamulepinze period afunye olubuto ate nga kimenya mateeka bagenda mutta temuddamu sindika abaana babandi nga tebalina bantu bagenda bali presentinga emba senfu mukawa 13 mpeera tusingane ku Sunday Mulange Mengo mweraba omwami bamuyita Yasin gwembalaze wano bamuyita Yasin ono tabu bamuyita Yasin badde mwelabidde yo Yasin ngenda kujjira before nga tona solving a problems abana ngenda kujjira gowedde mweraba. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Ewaffe Uganda, big up that YouTube channel, subscribe.